Duke 2023 Nyora. Hey, oli utya? Hey, badde nakuira bidde. Oli bulungi? Kano kapanse? Yebalise. Enyuma nyonga ina good mabufi. Ate ogenda okulaba amabaati g'okekereza amabaati ekinene 10 8 kati wantu tusa ku madirisa kati amatofali gatandise okwesaza naye ekirungi gajja kukolerera tegali gafu gajja tukolera emirimu tukyalina emirimu mingi tukyalina toilet toilet egendawa egende wali anyway eno waliyo kitchen tetusobola gisaayo erina genda wali tukyalina toilet tukyalina ekikomera n'omukyala alina okusiba ekikomera magana ennyumba tebeera mu kyangaala abantu kibagambe kutukole mitemu abantu kibagambe omanyi tebannakimanya ennaku zino omusono oguliko bagiyita open kitchen bantu tebakyagala biyungu eno emboozi ebeera etambula ngeno mukola ki nesitowa bantu kibagambe kati omusingi wansi gwatutte seminti ensawa 20 eno project gyolaba ngayo yakatwala ensawa za seminti meka 6 oli kompera zembi bagambe kati roughly wagulu eyinza kumala ensawa meka ku block wakayeka kugenda nga 10 ate mitayimbo ina sinzira boba osaze ebisenge pini time wanga waipero 25 ku beam zoka twina ne column eza shade nkayimba nga 6 jine zigira ziti ka shade september nga tubale roughly ensawo 7 zigimala enyumba y'ebisenge 3 n'amadiiro 2 nga bwe gali ne kitchen ne store eriko shade 2 eriko ebinaabiro 2 enyumba eno nga servant project wet mugiwa period ki okugiga nti pakajekengala wall plate wiki 2 kwa bano nzenda batugenda ne 2 kutaziweza speed nene mirimo mingi era nkibagamba nnyo nti ngona kwesa servant bwera ne material abeerewo awo bo bajje bakole bakuviire servant ina mu mbeera yazimba okomeko ku madirisa noonye endala bwe bajja okukola bazze kukola nenga mulimo mulungi etutte amatoffaali wansi 15,000 wano waggulu tugibalire 12,000 ku 2,500 twakozesezza kayinkinya ya siringi 1,700 ya siringi 1,700 yinkinya ekirala ki yalese sino tracker y'omusenyu emu ensawo za seminti agambye tubale 7 paka ku wall plate oyina kyobuuza ekirala mina kyembadde mugamba enkula y'ebiyungu nze ndaba abantu bangi baga nti ekiyungu njagala ng'okizibye yes bajja kikuzibira naye ogwo omulembe gwaggwayo era omuntu bw'ajja mu nnyumba amanya nti ono kyeyazimbye akimanyi oba takola ki takimanyi abantu bakyagala biyungu mpozi kye batera okukola bakuwa ka half ne kakola nga osavingira bano abanywamu otwenge twaffe tuginesi bateekawo olucupa eringa omukyala afumba bwamunyumiza olunaku bwe lutambudde naye tebakyawanika bati nti ate simanyi naawe oteekawo omulyango wabeera open ng'ono ali nayogerezeganya bulungi n'ali mu kiyongo ennyumba eno
abadde muganda waffe atugamba ensonga lwaki tetutta matoffaali mangi era kyekiri nti singa tebaddeeko madirisa mangi yandimazeewo amatoffaali go n'25,000 kubanga ennyumba ey'ebisenge ebisatu ebinene omanyi ne sayizi y'ebisenge ematalinga ennyumba y'ebisenge ebisatu gibalira amatoffaali ga 99 25,000 ng'ebisenge ebisulwamu bisatu n'amadiiro ameka 2 n'ebinaabiro 2 n'akasitoowa ne shade 2 gibalira amatoffaali 25,000 bwe gataggwawo agasigaddewo matono kiba kikuyambye. Naye eno lwaki tegenda gamalawo nti eriko amadirisa mangi. Ennyumba eriko amadirisa enyuma eweesa n'ekitiibwa eba ne layiti emala enyuma okudizayininga nayo kenyini ogiraba. Ate n'ennyumba eno lwaki nti erimu obungodiira bungi shades nyingi. Abantu batya nnyo shade ne baagala okusereka ekibokisi naye ekibokisi tekinyuma. Ennyumba yandibadde nga bw'otuuka emabega erina weekavingira n'ogiranga wano ekavinze n'ogiranga neegizeemu kati n'olengera akasolya nga ne bwe kabeera mu drone olaba akasolya akakola ki akeeyagaza. Kati gano amatoffaali aganaasigalawo oba 10 nga 4 oba 3 omanya nti afunye watandikira okusiba ki okusiba ekikomera akisiba kubanga kati bwe gabaawo ogenda okulaba nga siba akakomerawo maaso akisiba n'akoma. Era sebo tugamba sava nti bwemaliriza nti temuvaawo sooka ofuneyo ku busente bwa seminti omusenyu weeguli sooka ofuneyo kaki ekiba kibulawo sooka ofuneyo obusente bwa seminti obusente bw'amatoffaali 3,000 ag'owansi gano mu musingi amatoffaali gaffe weegali ofuneyo ne kaaliba baleke nga akakomera wali bakasibye ng'okubulako gate noge nti ndi wa bbeeyi nnyine wange akakayimba okamanyi alina bwa ndi wa bbeeyi nnyine wange. Tuli ku operation 2023-2024 operation tujja abaana mu mizigo toweza myaka 30 ng'abaana okyabakuumidde mu muzigo nomata ozimbyewa. Eno tuli mu mpigi ndowooza olaba mpigi kyaliko lengera mpigi abatamanyi mpigi ojja mubalaga. Era nkibagamba nti mu mwaka gwa 2023-2024 omuntu atagule poloti mu mpigi wandibadde egyesonya kasita Kampala Mpigi Express Highway enagwa nga tuguze poloti mu mpigi weetege kujjugula ku bbeeyi yemu n'ey'ennansana. Gano ge mazima ndowooza olaba mpigi obufuutiiko obuliwo oli ayinza okulooza lino si mpigi mu ttawuni tuli mpigi boza oli awulira mpigi boza nemubuuza wazimba nti mpangisa kaleerwe nti okumpi wo naye muganda wange mulina speed project eri yabbanga watandika mmandi kati ennaku ziri 4 ennaku 4 naye ne ttiimu nnene. Nze tewali kintu kinnuma kwata ssente zange nenziwa omuntu anzimbire nensangako fundi omu oba bafundi 2 ne poto omu atwaliriza obudde n'akakiika kati esaawa n'omusanga ali kasigala. Njagala kampuni egyezimba ennyumba yange egiveeko manye nti noonyaza amabaati. Twakikola omwami w'egundi w'emayuge yali ateekateeka okunoonyeza amabaati netumugamba nti wall plate ewedde nti eki tewedde neyeesika. Bwe tuva wano tulagawa Katende. Oyo omugiwadde ebbanga ki? Eyo ntono wiiki eno. Amaanyi g'omugali eyo bayita servant. Namba y'essimu kweri osobola kubanga oli serious client osobola okwogera nabo. Namba y'essimu ya servant kweri ku screen osobola okwogerezeganya nabo bajja kuddamu bulungi bajja kulungamya bw'obanga olina kye weetaaga. Abantu bangi nga balina obuzibu nga tayagalira ddala na boosi gwazimbira abeere ku site. Servant kyengimanyiiko osobola n'okulemwa okuzimba ekizimbe ekyo singa tolina muntu wo gw'osindika ku site. Baagala nnyo bazimbe ng'omuntu wo waali. Ne bwe kiba kugula material servant eyagala nnyo waakiri neekulungamya bulungamya neekulaga w'onaabigula naye nga si yeggulidde material. Ne weegulira material gw'ogwabwe baagala leba ogwabwe gwa leba. Bino ebya material oba omuguze wa ne obanga omubatumye baagala nnyo batambule n'omuntu kitegeeza nti sente ze bakusabye. Ate kano kabadde abantu kabagambe abantu bangi abazimbi akuwa quotation mutono n'akuwa material nga munene nga yakimanya ajja kufunira muki kubanga abantu abasinga nga tanatunuulira sente za material asooka kutunulira leba bansabye mmeka
olinaga nti ojja kuleeta obukadde 2 ojja kuleeta obukadde 3 ojja kuleeta akakadde kamu naye ng'akimanyi nti ate ku matiriyo walinako obukadde 5 kati awo wewali ensonga. N'olwekyo tukkiriza nti buli client asobola okwegulira matiriyo singa afuna okuluŋŋamizibwa to the extent nti servant yesobola noga nti oyo mukubire eyo w'omusenyu mulamuziganye gwazaanagamba agukuleetere. Servant ye eri mu buweereza naye ng'omulimu mulungi gweyagaza era kati nze ndaba nga tusigadde kusereka era ezaaleba yawaddeko deposit mumpendyeko tannaba azitegeke nga bukyali leero lwakuna enkya lwakutaano ku lw'omukaaga twagala sente kasajja akalabi tetwagala kirala twagala ki Niza sakani fasi Kanienze kulia muntadde Sedduke 23 Nyola.